Abange yenze musisibo sa Geoffrey Munnabusiro konge ya muvule natagwira kye yakimu kiwowolo munyogwavu atalina mazitali ya savo mwana wabambejja omukenfu mu lulimi luno olwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwaalo kaluwoomya okwetolola Ssenyino Nabulamu. Teriyo kintu kye tujja kuyisaako maaso kubanga abantu ebintu tebabimanyi bino. Waliwo abazaalidde abaana baabwe eyo ku mawanga nga bambi bino babisubwa, waliwo n'abakulidde mu bibuga nga bino tubyogera tebabimanyi. Kati tewali kye tugenda kuyisaako maaso byonna kukekeya bukekeya okufaanana kakekeya ekikulungujjo ng'anoonya omulanda oba ng'anoonya ssekimpanika oba nga anoonya amayingo. Bannange kino kyekinnya kye tuyita 15. Kaabuyonjo y'Omuganda kiba kinnya ekisimibwa bwe kiti. Abamu mukulidde mu bibuga toyi musitama kuziri ez'ekizungu ne muflashinga ne muteekamu amazzi. Mugyeko mu byalo mulabe zino basima nsime omanyi kyebava bakatuuma akamugwanya sitaani siraasi kajugujjwe mugwanya omusajja ow'obutiko gwe nayogeddeko olunaku lwajjo nabadde ku Facebook nga nsomesa abantu naye bagamba nti omusajja oyo naye wabyafaayo yali mulamuzi wa Buganda naye yateekawo etteeka Abaganda basime ebinnya mu bibanja byabwe olw'okukuuma obuyonjo ate n'ateekawo n'etteeka nti zirina kuba mayiro zirina kuba n'agamba nti zirina kuba fuuti 15 zirina kuba fuuti 15 nga lyetteeka lye yabateekako obuwanvu bwakyo kati kino kiraba kino ekinnya kiwanvu ziri fuuti mu 15 era ziraka zino zisinga ne mu 15 oba si kyo nga zibadde zisemberera kale naye ng'era kiwanvu zira ndi wano mundaba ntya ngamba n'okugamba nti bannange bwengwayo nadda wala bakisima naye omusimi wa Troy tumuyita Kyula gwe erinnya lye tumuwa mu Buganda tumuyita Kyula omusimi wa Troy nga ye naye gwe mulimu gwe kuba era afuna empeera ye lwaki abasimi gwe sebe eyo gyokka otuuka n'akazikiza ne kakwata nga tebakulaba naye Kaabuyonjo ez'enkoma bwe batyo bagisima kati olugira ne bateekako enkoma naye ennaku zino bazimba buzimbi n'aleeta akatimba n'ateekawo enkokoto n'atabula bulungi enkokoto n'ayiwa n'akazimba nga kannya kalungi ddala naye nga mu biro biri ng'olumala okusima kati nga wano nga baganzika enkoma bafuna miti kati nga guno ne bateekako ngeza bugeza miti gye bateekako kati guno si gwe muti gw'oyinza okuteekako n'olinnyako kuba ojja kugwirayo bwereere teekako obuti obukozesebwa buyitibwa obukoma nali nsomesa wano ku muti omukindukindu gwe guvaako obuti bwe tuyita obukoma era obwo bwe bwavaako erinnya lye tuyita kabaka waffe tumuyita lukoma nantawetwa kubanga olukoma okalaba nga akatiise akanyomebwa naye kagumu tekalibwa nkuyege kawangaala tekafa mazzi kati enkoma zibateeka kuno bagenda baganzika kateebereza okuteeka olukoma kuno ne lubeerako ebbanga lyonna abantu nga bagendako ne bagenda ebbanga lyonna naye nga babukozesanga kuzimba Kaabuyonjo. So Kaabuyonjo y'Omuganda tugiyita tukayita kamugwanya oba ka 15 naye kwadde nnono oba ensibuko y'ekyo lwaki tugiyita 15 otegedde lwaki tugiyita 15 kati otegedde oyize lwaki tugiyita 15 otegedde nnono yakyo tukayita akabini oba mu kabini ngenda mu kabini ng'omanya agenda mu Kaabuyonjo ngenda mu 15 ng'omanya agenda mu Kaabuyonjo ngenda mu kamugwanya akamugwanya akaki ako Akayu babazimbako bulungi n'Akayu oluvannyuma lw'okuteekako emiti gye bayita enkoma kakati nno enkoma tuzimaze Kaabuyonjo mugitegedde yasimibwa kati ngeno bwe yasimibwa muganda wange Vincent ndowooza agisise bulungi era mugirabe kati nze ne muzikirize bino mbikomye wano naye bannaffe aba Ecosafe balina akaama kammwe balina biogas omulungi ennyo wa buli kika ate mu mitendera gyonna gwe kyoyagala banyina okukuzimbira biogas owa buli kika muganda wange Banada Isaac yaŋŋamba waliwo gye bayita Flexe biogas Flexe balina ne biogas omulala ebikasi nagikwata bulungi najja binsomesa kakati mmwe abeetaga biogas mubatuukirire ku Kayozi Plaza awo ku Bulange awo ku luguudo lwa Kabakanjagala kumpi ne Bulange kale katweyanguye obugenya n'akyama komyeka
Wenzige mwana wo magalanga nange mukama wange